Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mikwano gyange mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mmwe abafiiriddwako abantu bammwe sabimiro gy'abagenzi katonda ajumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abako ab'enganda sakaate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nassolo emba ntuuse n'amawulire agandeese essaawa eno yennyini kyemba kusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso naye nga amawulire gengenda okubeera nga ate ntandika nago geg'omukyalo ono gwe babadde bagenda okubeera nga ate bakwata oluvannyuma lw'okukizuula mbu akaka abaana okubeera nga ate beetunda bano abatolose mu biyumba abakaka okubeera nga ate munnange beetunda wabula ekyennaku omukyalo ono abeesimattuddeko n'adduka wabula nga bakyamunoonya essaawa yonna ate munnange basobole okubeera nga ate bamukolako ng'amateeka we galagirwa keeka akatambi ngenda kuba nkakulekerako maaso awo obeere nga ate mukwano gwange okekkaanya kyenkusaba kiri kimu komenti yo giteeko wansi awo ate mu comment section tulabe bannange kino ekintu tuyinza kikomya kitya ekyokubeera nga abaana bambi basimattuka embeera zino ez'abaana abantu bannakigwanyizi oli atekinga advantage of you alaba oli mu bizibu ate naye naagala okubeera nga atekinga advantage of you because olw'okuba nti ye munnange yeetaaga ssente amawulire amalala gakyagenda maaso n'okubeera nga ate gatrendinga geg'omukyalo ono Don Asiya Don Asiya ye akyatrendingira ddala mu bufunze oba mu njogera y'ennaku zino Don Asiya yaliko kati nno munnange avuddeyo n'atabukira bubi nnyo Hadijah Kigozi n'amulangira kwegamba n'atandikira ddala okumulumya nga naffe we tukitegera mikwano gyange kinajjukirwa nti Hadijah Kigozi olwamanya nti Don Asiya agenda kukomawo okusinziira ku katambi Calvin Kayanja ke yakola Hadijah Kigozi yabukeereza nkokola ku kisaawe asobole okubeera nga ate munnange akola ki anona Don Asiya y'omu ku baali beesunze okubeera nga ate bayaniriza Don Asiya bamukoleko interview olw'ensonga mbu yavaayo n'amuvuma wabula tekyasoboka kubeera nga ate amufuna kati nno ba social media in-laws abamu ne beegabanyamu tiimu Don Asiya sakaate ne tiimu Hadijah Kigozi ne batandika okubeera nga ate beetwala kaguddeyo bubi nnyo wabula wekyogerera munnange Don Asiya ye ali Uganda abasinga abamu baali bagamba Calvin Kayanja yali agamba nti ate Don Asiya simanga bamusiba biki wabula ffe Don Asiya twamulabyeko mu katambi okusinziira ku butambi bwakola Don Asiya tali mu kkomera ali bulungi wabula yaganye interview yonna yagambye nti buli muntu yenna ayinaagala omukolako interview munnange akole ki asooke kubeera nga ate amusasula kati nno ne kirabika nti bambi Hadijah Kigozi mukazi wattu byamusaze by'okubeera nga yali yeesunze okwaniriza Don Asiya bw'atyo amukoleko interview okusinziira ku ebyo byagenda maaso n'okubeera nga ate akola ki amuvuma wabula avuddeyo mu video call emu omuntu omu gye yamukubidde bw'atyo n'annyonnyola era mwalabulidde ne Asiya Kama n'amugamba nti munnange weegendereze bajja kubeera nga ate bakuteekako omusango gwa human trafficking ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo mu maaso ge ne maaso n'okubeera nga ate obwekkaanya wabula nga ye akyagendera ddala maaso n'okubeera nga alumya Calvin Kayanja saaka ate munnange ne Hadijah Kigozi wabula ate era ba TikTok abamu bavuddeyo naye ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bamutabu nga naye bamwogerera kino na kino saako n'okubeera nga munnange bamujjukiza ebyo ebimu ku bye yayogera bw'atyo nga we yatutegeezanga ye watalidda Uganda kati so munnange ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo gende maaso n'okubeera nga ate obwekkanya kikyolowooza ku bino ebigenda maaso bannange wabula nga sinnava wano ngenda kubeera nga ate nkulekerayo akalowoozo kamuba advise emu gwe wenna mukwano gwange mpuliriza nti yonna gy'oli oba oli ku ki kyonna kyogenda maaso n'okubeera nga ate okola twegendereze nnyo ebigambo bye twogera Don Asiya yali eyo nga ye tasuubira nakudda Uganda wabula olw'ebyo bye yagendanga mu maaso n'okubeera nga akola abantu be yagendanga mu maaso n'okubeera nga avuma be bamu ku bamuviirako okubeera nga bakola ki banoonya engeri yonna okubeera nga bamuzza e Uganda oba oli awo yandisigaddeyo n'akola byonna bye yali akola obulamu ne bunaagenda mu maaso n'okubeera nga ate abutambuza naye we yayingiramu ekyokubeera nga avuma abantu akakanya abantu akola biki ekyo
kyokka kyamuleetera obuzibu. So bannange twegendereze nnyo akamwa kaffe, tekirina kye kigenda kukuggyako okubeera nga ozimba erinnya lyo mu bulungi nga tovuma towemula tokola ki. Zimba erinnya lyo mu bulungi naye si kubeera nga olizimbira kubeera nga ate ovuma abalala. Omuntu omu ogenda muvuma akusiriikirira akulekawo naye ate omulala tagenda sigala kyekimu era agenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga amaziga g'omukaabiza naawe munange okola ki ogakaaba. So munange bye bino essaawa eno ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Don Asiya. Ngenda kuba nkulekerako n'akatambi awo mu maasoko aka omukyalo ono Shira Hadita naye ayina byagenda mu maaso n'okubeera nga ate annyonnyola ku bino ebyatuuse ku Don Asiya na butya abalala bwe bayinza okubeera nga ate babyewalamu. N'olwekyo ngenda kusaba obutambi buno mukwano gwange obwekkanye then womala likinga video eno woba ojagadde subscribinga woba tonna bateekako akadde mukwano gwange. Goodbye for now, temuseetuka. Ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Tone omuwala wuuno tuzeeyo tumusanze. Yogera abaana wabatadde babo watutte. Kyekintu ekikulu. Abaana be watutte. Abaana be watutte bali ludda wa. Bw'oyagala sokoleke. Temulwana. Nedda. Temulwana. Ono ezubeda. Ono yani? Salima. Temuyomba. Oli muwetula passport ya tugenda wali abaana. Kintu ekitono mulekawo byokulwana. Nze ndi muntu mukulu namwe muli bantu bakulu. Nedda mukwano. Oli muwe passport ye tugenda wali abaana. Oli muwe passport ye tugenda wali abaana. Mpe simu eyo oba kuliko data. Kuliko gunti dakika ezikola. Tuli bantu bakulu fena. No, oli muwe passport ye tugende. Mugulewo tugenda. Abaana bali tuli fena. Batwala. Batwala. Omukazi abadde atulugunya abaana abakaka okwetunda tumumaliriza. Baba no bonna. Baba no. Tumulumbe yakubye omwana tumumaliriza. Adduse ne tukyamunoonya. Mufulume tugende. Nyabo mugamba mutya abava ku kyeyo fiita ne zibaboola. Mutulekemu. Ekituufu kiri nti muli babi. Omulungi asigala mulungi. Muli bulungi? Ogamba otya ow'omutima omubi Zaakayo. Omuntu obulungi gwe baasala amagenda n'amadda. Eyadipotingibwa okuva e Dubai n'asibira mu maka ga nnyina ne kitaawe. Mukwano nga walaba. Funa akwetulisizaako. Yaani asobola okukwetulisizaako ku bizibu by'olina. Tebakudipotinga ne kamera okuva e Dubai ko gwe koyagala okumanyira abantu. Manya size yo. Oli akulumiriza obulogo bw'ataloga wandaba otya. Era kusinze muleke oba toli mwenkana. Katonda okumba kyali mutima gwo mubi teyasinziira. Songa byonjogerera onkwise abantu ne banjagalira. Njagala kulabisa Doni. Baddayo ne babakima nabo ne bannumiriza. Bannange. Kugira abaana be bakulumiriza abasukka 8 nagamba nfwaki kanzikirize. Enzisigadde tulekere Allah. Kale kanuna kikyagenda okunkolera. Naye oyo bagenda mmuteekako omusango gwa human trafficking. Ajambuuza kye nabaddeko. Kati olaba Dubai izi nene ndalalala bo bayina etteeka lyabwe. Kati ono nakyala yazze nabakuba kusimanga omwana ng'oli Uganda ng'oli simanga munene ofuna mirimu kyokka naye talina takola. Nagambye mukama kiki kino ali ku visit visa myezi 3 yakatambulako omwezi gumu. Ate mugambe visiting visa zawedo. Nakyala mugamba nti no e Dubai
teri mirimu abaana b'abantu abaagala okutwalayo bababbe Dubai tekyayi mirimu agulirayo okukadda bulungi oye wakati etteeka epya lyafulumya erya human trafficking nga ne bakusanga ng'otolosa omwana ne bakimanya nti bamutolosezza eryo etteeka likusika okitegera ne bw'oba wakusanze busanze okukuba n'omuyamba omuyambangaani oline bane mushayalinge live donasi yawunaze bulijjo mu mwagala share the live abali wa donasi abali eno buli muntu mushayalingire muliko bangi yakomyewo tulumya abennuku bane timu katse badde nawo okuva mu ntandikwa okuva ffe twawulira ne tutandika sabula kikopo era nange wenkomerawo esimo babanansi basimanyi Team you. Thank you. Tubaleke babona abo bakubira nga kampani zaabwe zibayambe kubanga nekirala abaana abaliyo yegwedonekuzaki waliwo omusajja eno How are you, Uganda? Ani yali amanyi nti ne Kasingo Singa asobola okola video nga kifeesa akimalira mu kamera mulemera babaka gulawundi eri emabega bijja kukyuka mpola naye nze njagala kugamba ebigambo bino sisuubira kulaba ng'okola video mu lugoye olwo lumu nsuubira okulaba nga ewammwe watonyanga matiribona mutugjeeko olugezigezi musimanyi yayamba nyonyo okuyamba omuntu tosula ku malaalo bannange tulina abaatuyamba tulina betwayamba bannange bw'oyamba omuntu ate Asiya obadde ku kyeyo ng'omulimu gwe gwakutolosa baana obadde tubatoloseza bwereere kubanga gwe kubadde omulimu gwe kyagala okuŋŋamba obadde obaleetera bwereere ne bakuba ebyeyo n'obatolosa mu biyumba bannange tetwagala mmanya so okuyamba abantu bewayamba nekikutegeeza omanyire ebyo omuntu byafuna obuzibu ne mumuteeka ku favor ne mumufuula omumbejje waffe abamu tebigenda kukola tusuubira okukulaba nga wooli otonyanga mata ebyoli mu video wenna weemalidde muli ekifeesi toyagala tulabe biri mabega Asiya yayimiriranga n'akola video bwati mulabe amataala agali emabega mulabe ebimwetoolodde kati sawa zino kifeesi kyonna kiteeka mu kamera bwati bannange moderators totunyumiza mbunayamba gundi abaana benayamba tebanyamba simanyi bikoze bitya wagamba tewetaaga bannayuganda sinalaba munnakenya n'ogu akupositinze era obwedda bannayuganda be bakubeereddewo oli Uganda tusuubira okulaba ewammwe nga watonyanga mata nsuubira okulaba ennyumba gy'osulamu ng'ekiyigo kiri munda nkusuubira bannange ye njogera ekindeke ki ompona ebyo byalimu bunayamba gundi naffe twayamba tuyambye abaana tulesa abantu ku kyeyo tukoze eki kati betonyumya wano tewali atayambangako abantu bangi bayambye bamasiikini bayambye abantu batufuna abantu batuyambye ebyo biveeko ebyo byawedde oba wayamba weebale okudda Uganda si musango kati maama Safina sookoddeko ebbali nze betomunyumiza mwera biki omumbejja ali mu kiyumba buno obutaala obw'olukumi ompona Nagagga Doni Asiya atuusiddwa mu ggwanga Uganda nga taliiko yadde akamogo n'akamu. Asiya atuusiddwa mu ggwanga Uganda nga taliiko yadde akamogo n'akamu. Naye engeri Asiya gye bamukomezaawo e Uganda engeri gy'ajjiddemu gye tugenda okuba nga twogerako era nga njagala bankuba kyeyo mwenna abasigaddeyo mubeere ng'eno message mugitwala nga nkulu tusiiba tubagamba nnyo temukola mpalana nga oli Bulaaya
kubanga tomanyi abantu bokozeeko empalana kye bayinza okuzzaako. Omuntu abadde emabega w'okudda kwa Doni Asiya muntu atamanyiddwa ng'ate ebbanga libadde nga ddene Doni Asiya ng'abantu bamwegezaamu okumuzza e Uganda munnange n'asimattuka. Olunaku olwali tugenda kuba nga twogera katambi ka mwana muwala Doni Asiya akampeerezeddwa Doni Asiya ng'agezaako okuba nga bamulinnyisa ennyonyi. Baganda bange mwena mwena abali e Bulaaya tusiiba tubagamba mugenderere nnyo emimwa gyammwe. Emimwa gisobola okusuula ewabi, omumwa gusobola okusombera ebizibu nga bijjira kumukumu. Muganda waffe Doni Asiya sigenda gamba nti nze ndi perfect, nandiba nga ndi omu ku abo abali mu ssaako ye ebadde ekola abantu bye batayagala. Doni Asiya abadde avulunga nnyo abantu. Doni Asiya abadde mukyala muvumi. Doni Asiya abadde mukyala akudala. Doni Asiya abadde avoola nnyo abazadde b'abantu, okubaliisa abantu abaafa, okuli okuvuma abaana baabwe, teekako n'obbalaayisa, teekako n'ebintu ebirala. Ebintu by'abadde akola bibadde bimenya nnyo ate era nga bikwata nnyo ku mitima gy'abantu. Wane nno mwe muvudde entabo y'okuba nga akola abalabe abangi. Abalabe b'abadde akola akoze abalabe bangi ng'ate abadde tannaba kwetegeka kumanya method ntuufu gy'alina kulwanisaamu balabe be. Kati naawe obuzibu we buva. Nsiiba mbagamba nti tokola abalabe bangi nga toyina method ntuufu otya bw'ogenda kubalwanisa. Abalabe abamu betunyooma bamaanyi nnyo mu bikolwa byabwe okusinga abo abalabe betutiisa amaaso n'ogamba nti adita omutya ne weerabira anti kaduuka kyasobola okukola, n'ogamba nti anti kaduuka omutya ne weerabira adita kyasobola okukola. Olw'okuba gwe otulaba ku feesi tomanyi munda tutya bwe tuwulira, tomanyi mu bwongo bwe tulowooza, tomanyi kiki kye tusobola kukola. Omuntu asobola okukola ekintu n'okyewunya n'ogamba omuntu ono yakinkoze. Amazima gali nti Doni Asiya atuusiddwa okudda e Uganda. She wasn't ready. Abadde tannaba kwetegeka. Ku myaka omusanvu gy'amaze ku kyeyo abadde tannaba kwetegeka kubanga akomawo ewaka kino abadde ng'akyogera kate. Si waakudda kati Uganda lwansonga abadde n'ebirooto bingi nnyo ebyamutwala by'abadde alina okumaliriza. Tabimaliriza, bamuguddeko kiyifuyifu, bamututte mu komera, avudde mu komera, bamututte ku deportation center, akomyewo e Uganda. Gwe wenna nkuba kyeyo we bakuteeka ku deportation center n'obeera deported oba okomezeddwawo nga muzzi wa misango. Mu abamanyi ebya deportation baba bakomezzaawo ng'omuzzi w'emisango. Kino kigenda ku affectinga nnyo Doni Asiya nti ne waliba ayagala okgenda mu nsi endala ayina kwennyonnyolako nnyo lwansonga passport ye erimu sitampu eraga nti gw'oli deported oyina omusango gwe wali okoze. Kigenda kubanga kimubonyaabonya nnyo, kigenda kubanga kimutokyalinga nnyo mu bulamu bwe obw'ensi buneeno anti bakutaddeko omusango gw'otagenda kwejjako ne w'oliba oyagala kgenda mu nsi ndala ensi eyo egenda kukutya gwe okuyingira mu kubanga already oliko kali ka red akalaga nti nno oli muzzi wa misango. Baganda bange abali e Bulaaya tubagamba nnyo mwegendereze. Ene Bulaaya gy'oli tonnaba kutuuka, tonnatuuka ku kintu kyonna. Abantu bonna batwale nga bw'oyina okubatwala. Osobola okuyomba n'omuntu toyingira munda. Abantu abakomezzaawo Doni Asiya tetunnaba kubategeera ababadde ku ntabo y'okulaba nti Doni Asiya ayitamu eyo embeera embi tetunnaba kubamanya. Naye ate nga gye bali bannayuganda banne, bakozi banne, ne beerabira byonna by'abadde akola ne bafokasinga ku kibi ekyo kyakoze. Bannange mulekeraawo okuyisaamu abantu amaaso. Buli muntu yeetaaga okuba nga aweebwa ekitiibwa.